Usherkarma ebya Usherkarma ebigenda mu maaso ngenda kubanga mbyogerako naye gwe kigenda okubanga kiruma mu video eno nkusaba onsonyiwe kuba nange ndi mu bulumi inze I personally njagala nnyo Usherkarma mu followinga and I've been following her for a while. Ebintu byakola binyumira. So omuntu nga nze ayagala Usherkarma ebigenda mu maaso mu bulamu bwe naddala bwe mba mbiwulidde oba bya lugambo oba bituufu binnuma munange naye nange ekyokola sikiyina nina okubyogerako kubanga mu followinga ate era ngenda byogerako nammwe olugambo ngenda dukola wamu nammwe era wanaaba anyiize ajja nnyiigira nammwe bennyini abagenda okubanga mumukolako olugambo oba abagenda okumugeya oba abagenda okukomentinga ebibi ku ye naye ajja kubanga anyiigira wamu nammwe ate kyesisuubira nti asobola okunyiiga kasita oba ng'oli popular oba ng'olimu olwa famous munnange togenda kubanga weewala embeera yonna buli ekikutuukako ffe tugenda kubanga twagala okumanya kyatuukawo kitya kyajja kitya lwaki kituuseewo era tugenda kubanga tudiginga into your life okumanya kubanga twagala kumanya we are people who are following you by the way ffe njagala mumanye mwe abantu mmwe abali famous ife abantu ababa followinga ababa beerako buli dakika ffe tubaagala ate ffe tubasupportinga ffe tubawa ssente yes ffe tubawa ssente muyina okugumiikirizaako eri embeera zaffe ebigenda mu maaso mu bulamu bwa Usherkarma yenze Sheila Adita mwebale kubanga mufollowinga ku Facebook page yange ku TikTok mwebale kubanga mufollowinga nina TikTok account empya Sheila gye bayita Beinene nina Sheila Adita 3 then ne Sheila Adita 1 mwebale kubanga mufollowinga ku Facebook page yange nkosa Sheila Adita jango berenga mufollowinga ku Facebook page yange wano ku YouTube tukosa Sheila Adita era page jango berenga usubscribing ekigambo subscribe nchikulekera kawo notification bell eriawo osobola okubanga ojeyambisa atera notasuba video zonna mwenna munsi enyenzi enjawulo ze muwangalira okubanga mundaba namwe mbagala nnyo mwebale kwerekereza budde ne mulaba video zange ne muziviewinga ne mulikinga ne mukomentinga teweerabira linnya lyo bw'oba okomentinze ku video njagala mbulire erinnya lyo gy'osinziira okulaba video oyinza okuba nga yegwe agenda okuba munnamukisa gwe ngenda okuba nga ntumirako mu katambi kano oba n'ekintu kyonna oba ntumira bazadde bo oba baana bo nja kuba byonna mbikola nga woobaawo byagala ebigenda mu maaso mu bulamu bwa Usherkarma bingi ebibadde bimwogerwako nga bwolaba ennaku eziyiseeko tubadde twogera ku Muna 256 teekako n'omwagalwa we leero tuli ku Usherkarma teekako n'omwagalwa we Mr. Stubborn. By the way nze Sheila Adita ani yabagamba nti Mr. Stubborn yeyagala ne Usherkarma yani yabagamba Usherkarma yagala Mr. Stubborn? Has it been confirmed before? Has she ever come out natugamba nti ono omuntu muganza? Has Mr. Stubborn ever confirmed to anyone nti ono ye girlfriend wange oba nedda? Which I doubt. So ebigenda maaso mu bulamu bwa Usherkarma bafans bamutaddeko akavuyo bamutaddeko akazito. A lot has been said. Erinnya lye lyonooneddwa bamuzunze eno n'eno basooka ne bamwogerako kubanga bakoze ka sex tape mu butanda bwe Dubai ne bamwogerako nti yamutute Dubai kumutunda ne bamwogerako okukola ebintuntu ebyesitaza ebintu bingi ebibaddewo mu bulamu bwa Usherkarma nga tannaba nakubanga agenda ye Dubai gyali kuva dda ng'akyali mu Saudi Arabia bwe yavaayo ne bagamba ate Mr. Stubborn yamujje ku mulimu ate bwe yagende Dubai ate mbu Mr. Stubborn yamutute ate atuuse eyo mbu ate bamukozeseza ate atuuse eyo nti ate alwadde silimu ate atuuse eyo mbu ate bamugobye ebintu bingi. So abaana bavuddeyo abamu ku bafans be kubanga omuntu wakwogerako ekibi of course that's your fan kubanga ebintu byakwogerako aba yabijjawa bafans be bavudde ne babeera nga bamwogerako ebigambo Mr. Stubborn yaggoba dda era gw'omwesibako omusajja yakukyawa dda oli mukazi mukyafu simanyi oli mwenzi simanyi oli malaya ebintu bingi bazze babimwogerako obutambi era busaasaana nga bwe buliko buli mu kutrendinga nandibadde mbubatirawo wano naye nga nze Sheila Adita eyo si yenkola yange I listen nensija ne mbagamba kubanga nze njagala nnyo kola original content saagala kwoza mu content wa muntu mulala yenna. So ebintu bingi nnyo ebibadde mu bulamu bwa mwana muwala ono nze nga Sheila Adita musaasira. So nze conclusion yange egenda kuba nti
bantu mmwe abannayuganda ffe tulina entegeera ennafu abafirika ate nga kyo kyakakasibwa nti ffe abafirika eva twagala ebintu ebiri negative, twagala ebintu ebirumya omuntu omulala. Bwe tulaba omuntu ng'ali mu bulumi munnange ffe liryo essanyu lyaffe tusanyuka okufaako okufi mu kifo ky'okukwatibwa ennaku n'omuntu, wabula ffe tuvaayo ne tusanyuka. Wano kindeetedde okujjukira ebyali ku Prisha Cash, ebiseera bye yatuuka nga yenna akoze n'abeera awo nga omuntu atalina bulamu. Bangi baava ne bagamba akozesa drugs, abalala ne bagamba ssente zamugwako, abalala ne bagamba munaku, abalala ne bagamba yalwala siriimu. Wabula ate laba mukazi wattu watuuka ku makya ng'ali ku operation, bali mu operatinga, yalwala munda mu lubuto, yavayo nga mulwadde, bamuyisanga bubi gyakolera, bamusambasamba nga najjamu obulwadde, ne bamutwala ne bamusala ekiso. Baali bakamusala ekiso ebbanga lyakayitawo ate ng'alina okudda mu ddwaliro. Kati awo ne ŋŋamba abannayuganda luli twali tuseka olw'okuba nti afaanana bubi, naye ekyali emabega w'okufaanana obubi ate munnange bwali bulwadde. So njagala nnyo abannayuganda ebintu bino mubimanye ate mubyeteekemu mwenga abaana abawala. Bannange mukikirize nti omwana omuwala asobola okubeera mukwano gw'omwana omulenzi, ne babeera in good touch, ne babeera with a good friendship, ne babeera nga bakwatagana. Me personally nga Sheila Adida nina mukwano gwange mulenzi by the way, ate nga na muntu mukulu, musajja mukulu. We really and really love each other. Twebeereddewo, we are best friends. Mugamba buli kinkwatako, angamba buli kinkwatako, and we stay in different countries. Era nga tumanyi amanyi okunkyalirako wemba ndi Uganda, nava mu nsi ye najja ewaffe n'abeerayo okumala wiiki, asobola n'omalayo omwezi. Ebyo ebbanga lyonna lyayagala. Era bw'oba otulabye naye tutambula ffenna tuliira ku sowaani emu, anywera ku kikopo kye kimu n'ekyange, wendaga walaga. Tumanyi n'okusula ku buliri obumu nga tewali kibaddewo, nga tankutteko tannebaseeko, naye ate nga musajja mukulu. We are friends. Aŋŋamba buli kimukwatako, mugamba buli kinkwatako. Yasalawo mu bulamu bwange when he says don't do this, kikola. Era nange bwe mugamba n'omukazi amuleke tomwagala biki ng'amukyawa, ebintu we bityo bibeerawo. Abantu gye bali abakwatagana nga ba mikwano, ate sigamba nti omuba ba mikwano yadde kale katugambe nga mwe mukitwala nti beeyagala, si buli ddakiika nti mulina kubeera babiri. Those are two people. Buli omu ali busy, buli omu alina ebirooto ebye. Usherkarma alina ebirooto ebye, Mr. Staboni alina ebirooto ebye. Nonti mbu bakole mmwe bye mwagala, mubalabe nga beekomberera, mubalabe nga beereze, beeweese, beekola bino, beekola biri. Bali abantu bagenda kukola ne bwe baba nga nno beeyagala, tebagenda kubalaga mmwe kyemwago, tebagenda balaga kiri behind their doors or behind their bed, bagenda kubalaga mmwe kimwagala okulaba, kubanga mmwe muli just fans. At the end of the day osobola okuva ofanya omulala n'ayingirawo. So you people stop putting pressure on people, appreciate people nga bakyali balamu, leave people to live their life. Njagala mmanye ki kyolowooza mu katambi kano. Amanya nsigadde yenze Sheila Adida, embagalanye.